Irabe eno nene. Nume ya Girirando. Nene nume ya Girirando bagita Girirando. Aisha. Ente oziraba? Nzirabye. Zino wali ozirabye ko bwezi tiwa? Asizirabanga. Zirabanga. Aha oyizino oyinza gamba kikuzino. Kuba ndabe zimu mpamvu oyinza n'okuyita wansinga. Zene era. Sikutaba nakutama. Mwalundako mmwe wammwe oba? Nalondako zinganda zino nga sizinezo. Vaawo. Ziva Brazil. Ezo zaali nyanyonyi. Wafuna ye muno ogireeta? Zaali nyanyonyi zonna nga bw'ozibawo. Ndi kyasiza okubeera y'ebbeeyi wano. Eno. Kati yennyana yayinza gamba. Ngero nyingira. Lero tujja zoogerako abantu bajja kutiira bwereere. Naye kati yeekola Girirandi yonsigo. Tugicrossinga n'ente za Western ziri. Nifuna ente egaba amata amangi ate at the same time nga terwala. Terwala? Newe esanze embeera mbi egumirawo. Egumira embeera. Kibula za bbeeyi. Nendo za namata gayo testebera yanjawulo mu kuyaga. Gaba amata ge gaba malungi gabeera ga kaseni beta beta kaseni. Gaba makwafu. Buli omu asobola okugalya nabana abaganta amata ganomya olubuto. Kwete biriyo. Amata malungi amata g'ente eyo bw'oganywa tebagateeka mu sukaali. Gawoomerera galina sukaali waago. Bwe nganywa mba mpulyanga gali mu sukaali naye nga tetaliimu. Zino ze Brazil. Era kati ente eyo ziraba ezo. Ati ente amata gaayo ebiseera ebisinga tebagatunda. Bagawa bakadde abantu abeemugundi mu ddwaliro. Oddayo amata ge bayita againsure. Yes, ge batera okuwa abantu abalwadde. Kale nze Sonko Muhammad ndi Mityana. Tuli mu district ye Mityana eno tuzze okulaba ate ebyobulimi n'obulunzi biyimidde bitya. Ndi musajja Muganda naye bulijjo batukubiriza okulima. Batugenda nnyo mu kulima. Ssaabasajja wa Buganda oba ne Kamalabyonna Katikkiro wa Buganda bateeka nnyo essira ku kirime eky'emmwanyi. Naye ate mu kulunda bwe tugenda mu bintu by'okulunda ebirundibwa bingi. Ebyokulunda ebirundibwa ewaka tulina ebimu nga tujjamu amata, tuba n'enkoko ezivaamu amagi, ennyama n'ebifaanaganako ng'ebyo. Ebiseera ebisinga obungi tumanyi obeera mu kibuga Kampala omwo otambula n'abaana abawala basobola okusaba chips ne chicken zino zivaawa bitambula bitya abantu abaagala okulya akanyama katambula katya kayogati nga bolaba mwannyinanze ono kaayina akaliwa n'ebintu bino bikolebwa bitya kakati ndowoozeza nnyo ku bintu by'okutandika okulunda nga nze Sonko ne bannange betambula nabo ne tugamba kati emanyi embeera ya mutimbagano tusobola ononya ku mutimbagano tulabe abantu betwagala okubanga tutuukira okubanga tujjako ebintu ebyokulima oba ebintu ebyokulunda tuyinza kukola tutya ebyamwanyi mubadde nga mubiraba katuzze ku sayiri y'ebintu ebyokulunda owayo gwe omuntu ali ewaka osobola okubanga oyina ente ewaka n'ebako kyekugattako nga gwe omuntu aliawo andaba waliwo abantu nga bano ba Aisha bali mu nsi y'abampi omuntu ng'ono asobola okubeera ng'ayina ente ewaka ng'emusinga obuwanvu naye ng'ente esobola okubeera ng'emuwulira ng'asobola okuba nayo n'agijjamu amata n'eyongera ku bulamu bwe kwe kusalawo ne tulaba bakasirye breeders Mityana Farm gye tuliko olunaku olwaleero wano wendi ndi ku Wankaaki ku mulyango twagala okuyingira munda naye nga tulina kabwejumbira omukulu taata nsanyusa okulaba olunaku olwaleero. Nange nsanyusidde ddala webale kujja bulijjo nkulaba ku TikTok ng'osanyusa abantu nange onsanyusizaamu nga nina ekirooto nti omwami oyo ajjako ku faamu naye muyingizeemu ekirowoozo ky'okulunda ente naye kinsanyusizza nti ekirowoozo wennyini gwe nsoose n'otuukirira n'osobola okujja era nkusuubiza bw'onooba olonzeemu ente ngenda kuweera ddala ente eri kabwejjula yennyini ejja okuwa paka ku liita 45 ez'amata jeringa eva mu liita 45 bulungi nnyo kuba kati gwe likyakulabirako eri abalala njagala obeereyo ng'onyumyako nti nafuna ente kasirye breeders Maulana tugenda okulonda era ente eyo ngenda kulonda ente bagiyita Nova tenungi nnyo ine ebbeere ddungi nnyo Nova linnya lyayo bakika linnya lyayo nte y'amata mangi nnyo ebyakika kya Holstein njagala otwale n'omukyalo ono Aisha naye njagala afune essajja erya Namaddala. Aisha tugenda mu kulambula nte kiki weesunga eyo munda wangamba wabeerako mukyalo ente ozimanyi? Kiki ozimanyiiko? Zibeera n'amata osobola okuggyamu ekidomola oba 2 oba 3 eby'amata. Liita y'amata eri mu meka oba ekikopo? Ekikopo kati kiri mu 1000. Munusu 1000. Kakitegeeza bugami muzeyi nti ente evaamu liita 48. 45. Ze ssente nga mmeka olwo? Kitegeeza nti olunaku oba ofuna emitwalo 9.
kati emitwalo 9 nobala nti ente eno egenda kusobola okulyako emitwalo 2 emitwalo 7 gigabira amagoba ago gobero gayinaawo yesobo gayinaawo kubanga ente jukire zirina amata amangi n'akasente olina ogikola ki ogifacilitatinga nesobola okuwa amata ago amangi so tubala nti ente emu esobola okukolera amagoba ga mitwalo 7 buli lunaku. Tulina okwenyooma kisoboka omuntu alina poloti 5 kwa 5 ng'alinako ennyumba ye ya bisenge 3 ng'asigazzako fuuti nga tugeze nga 2 kwana okubanga so teekawo ente emu oba 2 n'emukolera ekyo ky'ogamba n'abanga ajjamu amagoba n'abanga alina gy'asenze nga tajulirira kudda mu Kampala genda mu byabusuubuzi birala kukakalukana tebabagobye ku chipusi aba chipusi and so on natandika obulamu. Ente nga kye bwe tugenda okulambula kye kintu omuntu kyasobola okulunda bw'obanga ataddemu amaanyi. Ente kirungi ekigiriko kiri kimu nti nno bw'obanga osobola okuyiya emmere ya bulijjo nja kuwa ekyokulaba abantu bangi nnyo basobola okubeera awo nga talina ssente naye ng'alina amaanyi ge abalaba ensiko nga yabatamira ddala osobola okugenda n'ogaako osaawo ensiko eyo ow'ente eyo erye era esitojjako kati nja kuwa ekyokulabira kano mu Kampala ndaba awo ku Northern Bypass waliwo ebisagazi bingi nnyo birawo tebirina kyakukola oba olina ente eyo awantu awafunda osobola ogiteekera awo n'ogiteekerateekera emmere nesobola okubeerawo neekuwa amata. Ekitali nnyo ku kikuuko kubanga okukoko buli kyoteekamu oba ogenda kigula bugozi naye ente bw'okeera ku makya nga tolina kasente osobola n'ogamba nti kantambule noonye emmere yaayo n'osawasawo ebiso bino etanogiwa n'onoonya n'ebiwata mu katale n'ojja n'okola kinoogiwa. So ente omuntu yenna kinandisuubidde nti kyandibadde kyangu nnyo okulonda kubanga osobola okuteekamu amaanyi nga tuwenafuyizza kintu kikulu nnyo. So oba olina ploti ntono enkola naye ogenda kusobola ogenda kukira bugenda kulaba ente zaffe ezirina ku ttaka ddene nnyo naye ojja kulaba engeri gye tuzirabiriramu. So omuntu kyalina okukola kiri kimu kunoonya faamu ezeetengeredde n'alambula n'asobola okuyiga ekintu kyonna kino oyagala okukifuna mu sooka oyige eno ojja kukifunamu. Kale nze Sonko Muhammad tuzze Kasirye Breeders okulaba tugenda yingira munda so tutebetebe lugendo okuva ebweyogere gye tubeera ne tujja tuyita mu kubaawe emiti yanange kuba emulimanyi bwe tuweetedde bayitawo batya muttamu bwe tuweetedde waliwo n'amafuta amagabadde mafuta ga waluka petrol station bakayita mabira so otuuka muttamu wobanga odde emiti yana ekipande obeera okirabikya Kasirye Breeders woowetera so tebe mpola obuwonvu n'obukokakana nga tugguse ku faamu katuyingire munda andi ne mwannyinanze side eno yes ente yes kati katuyingire munda twongere kubanga tulambula mu Kasirye Breeders muze tutandikire wano mbadde sirabangako award ennene efaanaganako bweti yali ndono n'ogibajja n'ogyongeramu supu waneeno Kelemo Kawdaizi National Bank wampa award ng'omulimi asinga era omulonzi asinga nze yali ambanna mu akendo nawe nakulyamu akendo bakimanyi nawe oyinza okuba ng'oli mulonzi naye omukisa guno toguyina so nze akyakutte engula eyo okulunda bye byawukana Sonko alonda ki 2025 tebanna bakonzizaako era bagenda kulonkinga wano omwezi gwa August abagenda kulonkinga wano omwezi gw'okuzzaako okufuna omulonzi omulala naye kasaawa zino engula zakyagyekwatiride. Nyongere mbuuze ku bibuuzo wano swimming pool abakulu bano be bawugiramu kiki tulaba amazzi wane tugira tuyita wano bwe tuti mukuyita wano abantu baba bajja bayita makati wano mazzi tudisinfectinga ne tukujjako obuwuka bonna oyinza okuba gy'otambulidde so oli wabanga kitegeezagana amazzi galimu eddagala bulungi nnyo era faamu yonna ina okubeerako ekintu bwe kiti kitegeeza omulimi omulala ali eyo oba omulunzi kino bw'akikola kimutaasa okubanga obulwadde tebuyingira munda mu faamu webale nnyo. Okay, kati so tutandise okulambula faamu y'aba Kasirye Breeders. Kasirye erinnya lyo taata? Kasirye erinnya lyange. So faamu eno nnene etuddenga ku bugazi bwenkana ki wano nze? Faamu eno tuliko acres 50. Eka 50. Yes. Kulunda. Okulima tulima byakulya bya. Kulima ate tulima muddo. Anti byakulya byante. Byakulya byente. Ebyemmere eyaffe tulima watono nnyo n'okusinga tulima muddo gw'ente era ebiseera ebisinga ambagabe bayimirizeeko ku mashina bayimirize era bw'olaba zino endiboota zino nga bw'oziraba zino eno erina mmere mmere y'ente eno gye muziise muneeno tuziise awo n'eno erina mmere y'ente. Mmere ki eri omwo munda
katono mei silage kasooli yes nga bamukubye nafukanga maize bland ate tumukuba ebiseera ebisinga bwe tukola ki bwe tulima kasooli bwetu then kasooli etumusaawa nga wezeze ebbanga lya myezi 5 bwe tumala okumusaawa netumutematema into pieces nga tumaze okujjako ono gwe tulya then bibe mutematema tumutematema kati katulabe wano ate tuli wala nnyo yes okay katulabe wano bali be balyo tematema bali benengera side kwata omwami nsoko kati okay so abantu bafa batulaba tuli Kasirye Breeders tuli Mityana tuli wano tulaba nga tulambula nti muno mulimu emmere ey'ente ekekebwa mulwaki bakikola bwe batyo betegekera kyeya kakodyo ki akali waneeno gwe nange beera ngugobera program eno gwomuntu agala okubanga otambula n'enkulaakulana eno faamu nene era bagambye bali kuyikaza 50 kuliko ente ziri zennyini zosobola banga ofunamu ssente sebe ente berevaamu liita eziwera 45 teba ntono so ebisagazi bibino tubiraba no katulabe engeri gye batematemamu munda eno kiba yali kayogati we wamu mpola ebigambo ina bitono nabitono ebigambo bitono okay so tuyingidde munda wano muzeyi batematemera obutemi temezi tugitematema mu bintu tuwe bisagazi katumisagazi ne kasooli naye yali badde bwati etumala okumutematema tubiteeka wano netujja nitabulamu n'emmere endala eya maize bland netutabulamu netukola ekipooli ddala era katono no process abana abakulu bano bakola ku bya mmere then olumala tugiteeka nteeka machine eri negitabula yeyambusa then nefulumira wali nefuluma netulyoka tugiwa ente yaffe gye babisse wali kakodyo kyakali wali mu kubika eri sikitegedde eri gye babisse wali kati oyabeera kasooli kyetukola ebiseera ebisinga tumutematema n'afuuka bwati noono tusobola okumukola bwati naye kino kisagazi tumuteekako akaloddo emaize bland kati oli baba mwetegekera time yake naye emmere ekika ky'emmere oteekamu akaloddo netumala netubikkako neyeefumba bwemala okwefumba netugibikkula netujja gitabula ente ne zirya kati awo oli mu kwefumba awo esobola okumalawo emyaka egiwera ne 15 ng'eri awo tevunda mwina kye mugiteekamu kigiremesa okuvunda anti akaloddo kali ekagifumba netayinooneka yes tegeeza kati ene bamere ya nte zine zitafuluma ente zaffe zibeera wamu nga bwoziramu so omuntu andaba ayagala enkulaakulana nga bwe nze nange eno okukima ente olunaku olwaleero kuba ndi sure nti singa nfuna ente eno ng'evaamu amata n'entunda nemba nga nyingi z'emitwalo gyange nigibeera 5 omwezi mba nina $1.5 ezo ssente ziba weeziri wali eri mu nfa kitegeeza bw'ogatagatamu omwaka nga nsevinga bulungi nsobola okubanga enkulaakulana yange yeeyongerera ddala eno nga nzirugavu nayo nzungu eno ndaba eriko erinnya Ghost ate nga nzirugavu eno kirwa kiba gyawuddeko kati zino ziri myezi ng'emeka zino muzeeyi myezi 5 ayi nga zikula speed zikyali nto eyo kika kya girirando of course ebika byazo byanjawulo eno kika kya girirando bagita Hamida amanyi ziwera ddala nga g'abantu lwaki kiva ku kyo mube nga muziwa amanyi ag'abantu kakati for record purposes osobola okubanga ente ng'ogimanyi manyi ebyafaayo byayo yazaaliddwa kino Shalom pozi muyimbi kyalina omwana Shalom Bobi Wine yalina Shalom wano wale nti bagiyita Shalom zirina amannya ag'enjawulo eri nnene eri ya brown yaba nnene zino mulimu ezirina embuto zirina embuto zino eziri eno zirina embuto ekitegeeza kumpi buli mwezi mubamu mu ente ezizaala waliwo omwezi gwe tutuuka nga bulina kuziwaliwo ezaala okuwakisa ziba na nnume twalabangako edda nabeera ng'ewa jjajja ng'ente bakozesa mpiso eziwaka wano waliwo muzeeyi eziwera wano tewaliwo ente eziwera nga 50 waneeno n'okusinga ndaba nkyala ensajja sinaziraba nnyo so ziriira wano tulingizeeko wano eno abeena kamera tulabekoko wano eno okay tukyagenda paka eri muzeeyi tugenda malayo eri kati abakamera mutukulembere sayidi eri mubeere nga mutulaba mu bwenyi tubeere nga twongera okulaba ndabako amazzi
amazzi bano basolengera amazzi zinywera wano zinywerawo amazzi gano gajja gati andaba buntu buli loyitamu waggulu ino automatic drinker kati amazzi gano tanki eri waggulu tanki ekyekola kiri kimu ye supplying amazzi gano mu drinker ye supplying wano gajja by gravity ente genywa gegaddawo gegaddawo so giyamba okubeera n'amazzi oluthiro genyo gegaddawo so kagenda gayita muno waggulu bulinga butaapu bwesumula obwa ready bulwawo kati ezo gundi showers tumanyi ziteerako ne zifuna ku nkuba anti kati ente zibeera mu biyumba tezimanyi tetwagalako buzeera bire nti waliyo n'enkuba etonnya etuka time ne mubusumulula bonna ne tugalaga nti enkuba etonnya ziba zijagala zijizanyiramu zinyumirwa analia technology wa mulembe ana Nicholas teekako gundi shower zino bazirabeko kati ekyo kiba kyekimunga n'okunaaba nti ziba zirina okunaaba omuteekako shower tulaba nga nnyonjo enziraba zitukula zirabika bulungi so zituuka wagala okwebakamu zirina obuntu sayidi eri zirina obuliri ezigenda ne zeebaka abatulaba tuli ku Kasirye Breeders tuli Mityana tugenda maaso n'okuba nga tulambula tukyali mu nte ze tulambula bagamba wano waliwo ente sobola ovaamu liita z'amata 45 nti osobola otunda amata noba ng'olina emitwalo nga 9 ente buli nnaku eriyako emitwalo gyayo nga 3 bala omukozi maize brand kuzitemera muddo n'ebiddako osobola sevinga emitwalo egitaka wansi w'etaano noba ng'ogirina mu nsawo yo obulamu ne butambula ne bugenda maaso naffe tuze wano olunaku olwali tulabe nga tufuna ku nsolo efaanaganako bwete esobola okubeera ng'ezza akasente gwe tuli naye ye mulimi asinga ow'ekitongole kya New Vision gwetegeka yakyayina engule mu budde buno so balinza tegeka mulundi mulala tulabe yanaagiwangula oba banaavaayo omuntu omulala abali sayidi eri mbalaba beebaseemuuko muyinza okuba nga mulaba bagambe tuteekako enkuba y'omunda shawa ente zino zifuna enkuba naye ng'enkuba eno bagiyiza ng'eri munda so nga bwolaba wano eno mu bifaananyi yeetoola ne zifuna amazzi ganeno ne zinaaba ne ziba nga ezifunye ku nkuba engeri gyolaba nti wano munda ziri munda wali closed bulungi nnyo so obudde ndowooza naye bubeera nga bwa musana gwenkana gutya zisobola okubeera ate nga zifuna so ziba zeewujja bwe ziti so ne zijja ne zizanyiramu ne zinyumirwa tekinologi ali wano buli muntu ali walibadde weetaaga okujja ku wano Kasirye Breeders oyinza buli mu bizinensi ndala nnyo nga bino tobitegeera bitambula bitya naye amagezi g'enkuba jangu okuba ne Mityana mu Kasirye Breeders otuukewo ogenda kufuna ekyokuyiga era olabe ente eziri wano eno ezirabika obulungi nnyo kati muzeeyi ziri loko muno moto yina so omuntu waffe atulaba era atugoberera wano eno ndowooza olaba ente zino eno bagambe tuteerako shawa zino eno ez'amazzi era nga bw'oziraba so zifuna enkuba ng'eri artificial muno ne zizanyiramu ne zinaaba kuba tubadde twewuunya ente eziri muno eno nga zinyirira nga zirabika bulungi nnyo okyasobola okujja n'ogula ente emu n'ogitwala ew'ewaka wadde oli ku futi 5 ku 5 obulamu ne butambula muzeeyi ziri loko gwe wazivaako ezaawana naziviirako ddala lwaki tezifuna saagala kubeera nga nteeka mu kintu nga tofunamu nga sifunamu janteeka mu kintu nga nsobola okukola ki okufunamu olinga yeebase bulala nnyo oba akooye bukooyi nnyo simanyi kiriwo ekigenda mu maaso so abantu baffe abatulaba tuli Kasirye Breeders Mityana osaanye ojje ofune ekyokulaba ekyokuyiga olabe ofune ekyokuyiga olabe ente ennene ng'ente eno ne webeera ogirunze ng'ogiggyemu amata nga time eweddeyo ate okyasobola okubeera nga ate ogitunda ne bagijjamu ennyama buli ente eri wano eyina erinnya ekitegeeza omuntu abeera managing ente zino asobola okusinziira gy'abeera n'agamba genda olabe Shalom gy'ali ali atya genda olabe Hasifa ali atya genda olabe Brenda ali atya genda olabe amannya ag'enjawulo mwezinywera ndowooza olaba naye okyasobola okubeera ng'okola ekiki ekiri loko then n'ofunamu nga bw'oteekamu ng'ate bw'ofunamu muzeeyi wano abantu batera okujja ne balambula bajja buli lunaku bakikola batya omuntu afuna emitwalo 5 so ekitegeeza alambula bwe mumusomesa n'ayiga okay ziri nga zo za brown zonna breed y'emu oba zanjawulo Aisha eva mu Bungereza breed amata ago malungi ebeera n'amata malungi ebeera n'amata makwafu yes ekitegeeza buli kika kya nte n'amata geevamu ganjawulo waliwo nonna ebintu awulira biwulire tugamba nti Aisha yayiiri anti bw'otunula emabega eno muzeeyi ebintu awulira biwulire nti Aisha
naye agamba Aisha eri etya ekikomero akizimba nga kiri waggulu. So okay guno gwe muddo gutulabye wali gundi gwetematema. Okay kitegeeza kati zose zifuluma eno nga mpanvu nnyo mu size eri lubuto eno zonna zirina amawako eri etudde wali mpozi entemala n'olubuto ebbanga myezi 9 abanga muntu ate okula okuwaka imala myezi 14 mwaka gumu n'emyezi emirala ng'ebiri so nefuna eggwako n'emala n'ewaka okay so oli singa abeera n'agamba singa njagala okufuna ku breed y'ennyana eyo akasente okwogerawo no balina kwetuukirira n'alaba jetaka neetuukirira kubanga wano tugamba nti ente zaffe ebbeeyi eri wakati wa $4 million ne $12 million. Kati bw'ajja n'ateesa tuteesa etandikirwako ennyana $4 million. Yes. Okay. So tuteesa jetaka neetuukirako okwo n'alaba kikyagenda okutwala. Okay. Yes. Kitegeera. Kati eri gye tulengerera emabega ewali ebisagazi. Okay, olina gy'otwongerayo muzeeyi walala. Okay, so abatulaba tuli Kasirye Breeders wano tuli Mityana okyasobola okujja n'osoma osobola okujja n'olambula faamu eno n'olaba ente ezifaanaganako nga bweziti wano waliwo breed ez'enjawulo ez'ente zino eno so okyasobola okujja n'olaba engeri gy'oyinza obba nga otetenkanyaamu gwe alina fuuti 5 okwatanga kuzimbya amakaago olina ebbali ebisagazo n'abirima otya omundu guno ogukuuma otya ne mu kyeya obeere nga gwe weyongezi mu maaso kulaba ng'otambuza obulamu so tuli ne mwami Kasirye atuyisamuko baneeno mpola mpola nga bwe tulaba engeri omutugenzi okubeera ate nga alunda wano ente tugenda kuva mu nte zino tuyingire mu ndala nziraba zirina amabala amalala ag'enjawulo then tuyingire ewalala tulabe ate faamu eno tulabe oba ddala naffe ente gye tuzze okukima olunaku olwaleero esobola okutambuliza obunaku nenkeera ku makya neŋŋamba nti nawe nzija akasente kange omwezi guweddeko nensodo savinga miliyoni zange nga 2 miliyoni emu nga sente zijje mu kulunda kuno okwokulunda ente wano mu Kasirye Breeders. So ennaku ez'enjawulo osobola okujja wano eno n'osoma ne bakulambuza buli wamu wonna osasula emitwalo gyo 5 gyokka. Yes, n'ofuna omulimu nga gulinga gwa mu mutwe obulamu ne butambula. Yes, muzeeyi Kasirye gwatwongerayo kati. Mwagala mbongereyo? Twongere tulambule twamutulabe. Abantu twazze kugula nte twagala tufune wano ente naffe tugende nayo tulabe ng'obulamu busobola okyuka. Omuvuzi wa boda ng'ovuga boda yo naye ate ng'okimanyi nti ewakani naye ente gy'olekera omukyala n'agiwa ebisagazi n'agiwa omuddo maize brand n'evaamu amata ate obulamu n'obwongerako. Zino nazo breed ndala muzeeyi eno ng'eyagala okufaanaganamu ng'ezaffe eŋŋanda eno ekika ekyo bakiyita digirirando eyevaawo ziva Brazil ezo zaalinya nnyonyi wafunayo emu n'ogireeta zaalinya nnyonyi zonna nga bw'ozebawo eri ndaba efaanana bulala eya brown olaba amatu gaayo ndaba ganjawulo wekiri ati okay zonna bazeeta mulundi gumu oba olina gye waleetamu bazeeta mulundi gumu zonna nga ziri wano ekira kabakanja ntube tugomba linnya nnyonyi gwe wazirinyisa nti ente gyekyasiza okubeera ey'ebbeeyi wano eno kati yennyana yayinza leero tujja zoogerako abantu bajja kutiira bwereere naye kati yeekola girirandi yonsigo tugikulosinga n'ente za Holstein ziri netufuna ente egaba amata amangi ate at the same time nga terwala newe esanze embeera mbi egumira embeera kibulaza bbeeyi nendoza n'amata gayo tesitebeera yanjawulo gaba amata ge gaba malungi gabeera ga kaseni beta kaseni gaba makwafu buli omu asobola okugalya nabana abagaa nti amata ganomya olubuto kwe tebiriiyo amata malungi amata g'ente eyo bw'oganywa tebagateekamu sukaali gawuumirira galina sukaali waago bwe nganywa mba mpulyanga galimu sukaali naye gataliimu zino ze Brazil era kati ente ezo ziraba ezo eyo ente amata gaayo ebiseera ebisinga tebagatunda bagawa bakadde abantu abemugundi mu ddwaliro oddayo amata ge bayita aganyishuwa yes ge batera okuwa abantu abalwadde naddala nga bakulidde galimu ekirisa nga liringa ddagala bagajja mu nte mugundi era kyova olaba nti bagajja mugundi mu nte zino yes liba ddagala so si kyangu okubeera nti no tegalabika gabbeeyi baba omukebe gwa insuwa ogula $10,000 omukebe nga bagafudde gabuunga yes
sugirize nti bazitadde girirando tenaba kutandika vaamu mata zino tezina kutandika zo zikyali mawako ezimu zikyali mawako endala era emyezi gyegimu kwe zizaalira n'okukula kwazo zikula mangu. Yes. Nagenda kulumu Bobi Wine eyo n'ekirala kati wano era osoose ziraba wano mu East Africa ffe abaziina mu abaziina zinene nagenda kebusabule Bobi Wine nga nente eringanga nvubu nga nyimpi bwenti nenga nnene nnyo waliwo nenda jinja okulaga ojja gira bw'okyalamba. Tuli Kasirye Breeders tuula kalira yongera okubeera nga wekkaanya afaamu eno eri Mityana ziraga bantu kubanga saagala zitunda zirwa zineeno oli wajja kujagala ogitwala golodi wange kyobula naawe nkubuuliddeko nga nkubbira ku bubbigizi kubanga tomanya aba TikTok muyina ssente tobona ogajinguze kati mbeeraliikirira okira oyinza okumutwalako ensigo yange n'ensigo yina mpitirivu nawe oba ofulumizaako embwe yanjawulo aba TikTok temusaaga ate mufunye luno ssente TikTok influencing bana bajjemu zino kati zo ate zino kati nazo nnyana zino nnyana zikyali zino ziri myezi ng'emeka zino ziri myezi 14 zituuse okuwaka tebalaba zino zituuse okuwaka ne sinalaba nsajja muzeeyi ensajja mweziri okay tegeze kono olunda ensajja ozitunda butunzi mu nnyama breeding wala bazaagala yes okay eringa yina fini mu kati eyo nsajja tugikosa okutestinga weather zino zawase like omukikola mutya okumanya ti yasoba tenna biseera ebisinga bwetumala okukwaka ssente zaffe tetukola kiri ki bwetumala okuziwakisa ona ekyaliriddawa ebimayirwa kitabijjaawo eno nene n'ebima byo bijjeewe tezijja bidya eno nene ziri eno nene eyina omutwe ozikwa ku baana abamolokoni abatemeera eyina omutwe okay obadde otunyonyola muze nti okumanya nti bazaawasa ezikola zitya tuteekamu tumala tetukola ebiseera ebisinga tuteekamu enkazi bwegazaako nelaga nti neyagala girinyira ensajja nga tutegeera nti ente yakoze enkazi bweyagala olinyira ensajja bwegezaako okwagala okulinyira enkazi nga tutegeera nti eno teyawase zino zo teziringanga abantu nti wadde alina olubuto aba bwebefunye olubuto aba taddamu kukkiriza musajja tezinganga bantu omuntu bw'akola ebiseera ebisinga bw'amala okuwaka ye ate yeyongera okwagala omusajja ate ekyente kyanjawulo kifuna awo tukyali ku faamu yaffe tuli ku faamu y'Abakasirye Breeders tukyali sayidi ya nte tulambula nte tulaba ente ebika ebyenjawulo bino lekaako mabeera bulabi ku kamera ng'obirengerereyo wala wabula walibadde ojja n'osembera wano eno n'oyingira mu faamu eno kati ffe tubayisizaamu buyisiza wano ne bw'ojja ne bagenda kusomesa ogirabirira otya ogigula ssente mmeka bw'ogiteekamu ssente bwe ziti ojjamu zitya bwe batyo alundire watono oyinza kukikola otya because muziraba tetuzisanze nti nno ziri wabweru mu faamu tizinya omuli zirya muddo ziri munda yes ziri munda kitegeeza n'okyasobola ogenda n'ozimba ewonga batonotono n'ogiteekamu n'obeera ng'okama bukami maka litaananga mu ziizo n'obeera ng'osobola ozijja mu nte emu ng'ogina wewaka nomanya nti ssente zitaka wansi wa mitwalo ng'esatu osobola obba ng'oziseevinga buli lunaku obulamu ne butambula bagijjanja batya buli kimu kyonna eyagenda okuwaka ogitegeera otya bw'eba ewase ogirabirira otya ezino zonna mukamisa ngalo muzeeyi so nga mutulaba iraba eno nene ennume ya girirando bagita girirando okay muze okukama nte zino nga nnyingi ngalo zeziyitawo oba so abantu baffe abatwa tuli Kasirye Breeders tuli Mityana atugenda mazino kulaba nga tulambula faamu eno wonna wooli okyasobola okuba akasimu n'ojja n'ogamba owaayi faamu yudda mundagirire bulungi era n'ojja n'otuuka wano ku faamu y'Abakasirye Breeders n'ojja n'olaba Aisha ente oziraba nzirabye zino wali ozirabyeko bwe zityo oba asizirabanga zino oyinza kugamba ki ku zino kuba ndaba ezimu mpanvu oyinza n'okuyita wansi nga zene era sikutaba nakutama mwalundako mwewammwe oba nalondako eŋŋanda zineno nga sizinezo nga tezikuba migire bagamba ente eŋŋanda ezo zisamba we batekusiimye kubanga ogitawaanyizza
Netawanyiza ayinza okukuba omugere oba neekugoba. So wano singa bakuwa eno solo gimanaging omanyi okama? Omanyi okama? Bakuwa okamemo ko bane. Kiwedde kasito yogedde muzeyi Kasirye wuyo waali tujja mugamba akuwe mutulabe. Abalunzi baba mumanyi nge gye bayitamu tegiyita tulabe esobola Sibimanyi mulungi. Aisha wona atugamba nti amanyi okama. Onamwaye wano kama kozesa byuma. Biti awo liteka ku bero lingiza muri munda. Tetukosangalo. Kwetu esinzo okulaba nti Aisha mugenda newe mugikoyise nga tekkiriza egaana. Watu walirabyeko waneno Aisha nga akamente wano mu Kasirye tulabe obaddala byatugamba bituufu. Oya bagamba bituufu. Tujja kukolamu tulabe nga bikiyinza okuba. So mutuli eno nnene baba. Eno nnene njiraba erina ebbango ddene eno nsajja eno. Yes, nsajja. Bane mujje mulabe ente eno. Amayembe galinga gano muzeeyi eno breed ki? Eno bagiyita the milking gear. The milking gear? Yes. Ente eva India. Yalinya nyonyo kuva India paka wano. Wagirinyisa bulinyisa. Yes, agiretera ku mmeri paka wano. Yes. Zijja tezikoye nnyo. Enyindi yangawala. Nabone ffe tumanyi ngeje tuzikozambuzamu. Eno breed tugyetaaga okugiraga bannayuganda. Tutabulamu ku breed. Eri nkazi. Mwagitaddemu ewakiseeri. Okay. Wa breed eno tugyetaaga. Ne eno ndala breed na neri nayo breed ndala. Yes. Champion okufuna bulungi. Katugenda kukola girirando. Oba eno ente nnene. Yes. Mbadde sinabako nnene ate esinga eno nnene ddala. Yes. Aisha ogirabye eyo? Eno nnene. Ojiko girundo oyinza ogisobola. Eno enkuba emigere boy. Ogaye bagita girirando. The milking gear. The milking gear. Milking gear. Milking gear. Oyiste nekola girirando. Okay. So eri oyagala ogicrossing eneri. Yes. Kuba toyinza fuuna pure waayo nga toyina mkyala nga pure waayo. Yes. Okay. Nkole girirando. Okay. Yamaanyi eno girabye. Ekirabo? Yamaanyi. Ne weight gyeyina. Ente eyinza okugikutula obukutuzi. Zino nnyana zino ziri myezi ng'emeka? Zino myezi 4. Zino za myezi 4. Okay, nziraba. Soma kitya? Renegades. Ye type yazo? Ya adi erinnya lyayo. Mwajua. Yali salgise gita renegade. Alaba kali kalabika bulungi keeru. Bonna bukyali buto myezi ng'eneena. Kali eri. Okay. So abantu baffe batulaba tuli Kasirye breeders tulambula faamu eno eyaba Kasirye breeders faamu en limitiyana okyasobola okujja nawe n'olambula nga naffe bwe tulambula wano ng'ate bw'osiima bw'oyiga muzeeyi ate zino nnume. Okay. Zino zonna zonna ziri wano ennume. So omuntu akyasobola okujja naga anyagala ennume type bw'eki n'agitwala ewuwe. Bulungi yagala hoiste n'agitwala. Yagala gondi flake n'agitwala. So mungine nina kyayagala weetuli wano. Yes, these are breeding bulls. Okay. Wetogera ku breeding bulls tutegeera nti ezigenda okuzaaza ente z'amata. Zino sinume kusitwala nnume n'ogitwala ewa Kiso. Ogitwala ng'ogenda gifunamu ente y'amata. Okay. Kati waliwo ayinza okugamba kanete ente yange gyewaka emale njitwala eno mubakkiriza. Waliwo amazzi tukosa gondi nutrition examination. Yemufunamu ne muzijja muzino zennyini. Tukali tugajja gava mu America ke tukosa. Ekitegeeza wano ogayina. Yes. So oli ajja n'agula. Kuba ne tumuweereza omusawo kasika agula n'agera na inseminating ente. Nafuna breeding eno. Okay. Yagera breed gy'ayagala. Okay, nkitegeera nkifunye awo. Okay, gwatugamba gye tudda muzeeyi tuli mu Kasirye breeders abantu baffe abatulaba atulambula faamu bakugambye emitwalo 5 gyokka okyasobola okujja n'emitiyana ne bakulambuza faamu n'ofuna ekyokuyiga gwayagala ebintu by'okulunda jangu olunde ente ezisobola okuvaamu ssente nga bw'okwata n'okibalaabala buli lunaku ekitone ennyo oba olina ssente zitakansi wa mitwalo 4 kuba ente webeera evaamu emitwalo 9 erina zeekozesaako nga yo kugiraba kufuna byakulya omulaalo toleza omuntu olina omulaala awo n'abakuyambako so genda okugattagatta okumaliriza nga ezikero lye bali kuli mu nsawo. Ate n'ente jjukira ezaala. Yes. Olina kyoyongeddeko. So abantu balina okukola okumanya. Balina okumanya. Okay, zaala omwana n'otunda. Boko otulundira buno babuzadde jjujju wano. Ne buno bwezezza omwaka gumu. Buno eno. Yes. So kitegeeza emyezi emirala nga 5 bujja babuwaka. 5. Myezi 3.
emyezi 3 tujja kubuuka. Okay, buli wamu bonna. Mwita Jordan. Ono bagita Jordan. Yes. Amanya g'abantu nze bagaswana jja n'ogawa ente. Oh, so wano zo wezinywera amazzi. Erigeze ebaka ne zirya side eno. Zijira obusanga mu bujjamu. Niyo nga sinalaba ku busanga bwetumye wamu obusabu. Mena je mu buyiwe mu. Wano nebira ekira kitutayogeddeeko obusa nayo income. Yeah. Anti kati nade ngenda kubuza obusa n'omusulo. Obusa babugula n'omusulo babugula gwina kyano yawe ne bugenda. Lole obusa tugitunda emitwalo 15. Lole emu. Ate ina kubukinga. Ewaneno. Iwa no bukinga. Ekitegeeza obusa buli katale. Tebulabika. Tebuli katale wala tebulabika. Yeah. Ate kakati bubulidde kati mu dry season kati kuba bwetonya. Ate lole obusa ko bwetonya abantu batandise okusimba. Lole obusa genda. Kusawa yenkuba wesingo bere yebbe. Obwera bwa mitwalo 25. Kati ku musana waliwo abatabiriiko. Tebali mu kulima. Katale nnyo kuba batebalima. Kati bera ku 15. Naye kuba bwetonya ne batandika okusimba. Paka ku 25. Champion. Jangu wano tukwate buno. Jangu wano tukwate buno kuba kati nyagala muzeyi. In fact jangu katudire mwana ng'owulira jangu wano kumpi. Mbadde nsaba muzeyi ikyembera waneno muzeyi gwobo singa okufuna waneno nyagala addemu atunyonyole ku kintu ekyobusa twogere ku musulo generally nyagala twogere ku bintu ng'oli avudde ekifaananyi kyaffe kirungi awo twagala muzeyi beera kumpi engejo talina microphone wano okusinga funa nnyo muzenzi kamusemberere wano muzeyi nziriramu ku kintu ky'obusa oba twogere ku bintu ng'ovudde ku mata tuvudde ku nnyama nga tuvudde mu kuba nti omuntu agenda tunda ennyana y'ente ebirala advantages omulunzi byafunamu ku nte ekyasobola okufuna mu nte ekisooka kyasobola okufuna mu nte bwe busa obusa bwattunzi nnyo ennaku zino jjukira Uganda abantu balina kukeerabira nti backbone of Ugandan economy is agriculture bwe twogera ku agriculture kitegeeza ku bulimi n'obulunzi loole y'obusa ku biseera eby'omusana kati nga ssaawa zo tugitunda emitwalo 15 naye ate waliwo kye tuyita inflation mu busa bwe kituuka ku bbanga enkuba ng'etonnya ng'abantu batandise okusimba awo loole egenda ddala ku mitwalo 25 kubanga babunoonya babeera bangi obusa obwo ebiseera ebisinga babwetaaga okutereeza ettaka lyabwe n'okulizavinga so kyekimu ku kintu kyosobola okufuna mu nte si ekyo kyokka kyosobola okufuna mu nte n'omusulo ekidomola ky'omusulo wano kasire breeders tukitunda kati olwale ennaku zo tukitunda ka 7,5 ekidomola kimu yes obumude ku biseera by'enkuba ekidomola ekimu kigenda paka ku mutwalo 1,12 naye kasaawa zino asobola okujja nsobola okukimuwa ku ka 7,5 kale bw'oba ogamba nti nkusedde nja kugiramu ebibiri nkwe ka 3 eyo nayina income kati ogera niweesanga nti ente zaffe kati gojja kumbalamu ente emu olunaku esobola okufuka tugibalya wano liita 10 ez'omusulo zeefuka ekidomola kibeerawo liita 2 kitegeeza ente emu esobola okuwaayo ate sinusu 135 ez'omusulo kati bw'obeera ng'olina ente 10 omanya nti atisite ejja kufuna ekitone nnyo emitwalo 3 egy'omusulo so kimu ku birungi ebiri ku gundi ebirungi ku nte si ekyo kyokka naye ente nalyo ddagala it is therapy osobola okubeera wano ng'olina ebizibu byo tugambe boda baagibye biki n'obeera ku nte ye neekuwooya bulungi nnyo n'ofuna okukakkamu n'otakola kintu kikyamu okirira kuba abantu okwetuga n'oba naye awo ente eyo katugirabye ne Zubeeda musobola okufuna Zubeeda waliwo Zubeeda lwakuba eno mpanvu muuko mugiraba erinnya ina erinnya eno ente gye mulaba wano bagiyita Zubeeda si byange wabula nsaazi n'ennya baaliteekako weeriri baliyita Zubeeda type kyeno eno Holstein ebeera French Holstein nte enfalansa era ndowooza mulaba Zubeeda wuno asembera wano mu bantu mpola mpola ayagala waliwo Zubeeda omulala ali ku mutimbagano abeera nnyo ku muzindaalo kakati ebirungi ebiri ku nte therapy ebirungi nnyo ebiri ku nte byetusobola okufa ate n'ekira nti bwobanga faamu yo gitegese nga ya mutindo osobola n'okuteekawo income mu luzungu kye tuyita agriculture tourism ekitegeera bano ne bajja ne balambula ne basobola okufunamu kasente n'obasomesa so bye birungi ebiri ku nte bingi nnyo ebiri ku nte si mata gokka gapaase nate n'ekira nti naye oba ezadde ennyana si ennyana nazo ssente n'ofunamu akasente so bye birungi ebiri ku nte okay mpozi oba olina gy'otwongera ewala muzeeyi ng'otwongerayo
naye tukyali mu ntama twafa tulaba Kasirye Breeders okyasobola okujja wano bakugamba $5,000 gyokka ojja n'osoma ne bakunnyonnyola ogenda okuba wano ng'onyonnyose noddayo ne weeseetinga n'okomawo n'okimente. Abaagala okuwakisa bakuwa omusawo n'agenda n'amazzi g'ente. Waliwo ebisulo abava ewala oyinza okuba oyagala kusula ebisulo byaffe bibyo weebiri n'okuteekerateekera bulungi nnyo n'osobola okubeerawo bulungi n'oweyagala sikugere kati nja kuwa ekyokulabirako. Waliwo abajja ne bagamba nti njaga kulaba ente bazikama bata twagala kusuma tutya katusulewo tukuwa okusula ekitegeeza nti tulinayo ekisulo nga olaba nti abaana babeera mu boarding nga basoma nawe kyasobola ojja mu boarding wano okumala ennaku zo nga 3 oba wiiki ebyokulya ne bikusanga awo ne weebaka nga bw'okeera ku makya olaga olutuuse ku luguudo lw'Emityana nga kansooke ne bakekooka n'abave nga bagakwebakamu bajja kati ate bw'ojja ne weebaka wano amatola onywa gali fresh gava wano nabyoko ne yogati byonna byonna tubikuwa gali organic. Omuntu alina abantu Uganda bayige kulya ku bintu ebiri organic ate biryeko ng'okyali mu Uganda kuba bonna olinnyenye n'ogenda mu nsi ezo endala ebya organic ojja kubyesonyiwa. So biryeko ng'okyali mu Uganda sokulaba nti weyongerako omutindo. Twengere muzeeyi tujja abantu bano mu Kasana kamera zeeme kubuguma so tukomyewo in fact bwe twatandikidde kale so abantu baffe abatulaba tuli ne Mwami Kasirye wano Kasirye Breeders enamba y'essimu Mwami Kasirye omuntu ali ewala ekisooka kya bena kyendabye wagenda ku TikTok nanonyako nti Kasirye Breeders butereevu osobola okulaba faamu eno weeri n'ofunako enamba okwo wa ku mutimbagano ewala omuntu oyinza olaba ne ku YouTube kwetuli tulina ku YouTube channel video zonna tuziteekayo ez'okusoma abantu bakubire nnyo YouTube ya Kasirye Breeders kubanga tuteekako nnyo emisomo okulaba nti tulina engeri gye tubangula abantu ne beeyongera okumanya obulunzi okubufunamu olina okubangula abantu olaba nga sekita tugigaziyiza oleyinza okugamba nti amwogera naye twagala tube nga abantu batugoberera Uganda kuba naatugoberera emmere enjala ejja kuggweerawo ddala wano tuyiga Uganda is a food basket ensi zitwetoolodde bonna emmere bagijja wano kiruma okulaba nti no Kasirye Breeders abantu bajja n'ente ne bazitwala e Rwanda ne bazitwala e Kenya lwaki bamukkiriza wano weetuli lwaki mukkiriza ne mufuluma ffe abalina okukola ki noba nga ffe abatandikirwako wano twongere tubeere mu bintu by'obulunzi tujja funamu so oba nga olina newala w'olimira ate nga tulina ne wetulundira kitegeeza tusobola obeera abantu abagagga ne tuva mu kaaba twawange ntulege sente zibuze obwavu bungi so obulamu ne butambula tukomye bwe twatandikidde abantu baffe nga tugenda okubata mwebale nnyo mwebalire ddala okubanga mutugoberera so Mwami Kasirye gwe tuli naye waneeno naye okyasobola okujja wano Emityana enamba y'essimu Mwami Kasirye omuntu abeera 0756 86 39 38 0756 86 39 38 so kasita okuba ku namba ezo z'essimu oba ogenda ku TikTok n'oteekamu Kasirye Breeders oba ku YouTube Kasirye Breeders ojja kubanga olaba emisomo egy'enjawulo gikwatagana ku bintu by'okulunda naddala ente eŋŋanda wano zesirabyewo ne type endala zonna ente ziva mu nsi ki ziva mu nsi ki wanene ente weeziri so kyasobola okujja n'ongera nga oyongera ku byenfunayo ng'oyingira ebintu eby'obulunzi kale nze Sonko Muhammad assalamu alaikum warahmatullahi